Emmandu awandiika yageze neyambala Bamuvuddemu. Kalimu DF Democratic Front ekulemberwa Mathias Mpuuga. Olutalo olupya oluguddwawo nga luno lukambwe nnyo mukwano gwange agere maaso okuba nti olaba eddakiika eno ate ng'owuliriza wabula olutalo luno luli wakati wa His Excellency Bobi Wine wamu n'aba opposition ab'enjawulo nga n'abamu bavuddeyo okwogera n'okwerabisa oba okweyanjula nga bwe balinnya mu kimu era bwe bakwatagana ennyo nnyini ddala n'ekibiina ekimanyiddwa nga ki NRM wabula ate mu bye baayogedde ne banjula nti Bobi Wine ono bamuyinako obuzibu bw'amaanyi newankubadde nga Bobi Wine naye yawulidde ebigambo by'abano naye ebigambo by'abaddiza bibadde bikawanga omususa. Vidiyo eno mukwano gwange nsaba obeere mukakkamu ogiwe obudde bungi tugenda kuba nga tubaako emizimu gye tusokoola nga gibadde gyebiise emabega w'okubeera zimalayika. Jasiraba bulabi vidiyo wetunaamalira onambuulira omuzimu gwe guliwa malayika yeeriwa. Let us watch. Mu Uganda kati tulina obubondo bubiri obw'ebyobufuzi. Akabondo kamu kalimu NRM ekulemberwa President Museveni, kalimu DP ekulemberwa Bamuvuddemu, kalimu FDC ekulemberwa Nalya Mafabi, kalimu UPC ekulemberwa Jimmy Akena, kalimu DF Democratic Front ekulemberwa Mathias Mpuuga. Osobola n'okugattako kino ekibiina kya bidandisali PPP n'ogattako ne Jema ekulemberwa Sumani Basalirwa. Oluvannyuma lw'ebigambo bino ebyayogeddwa Bamuvuddemu ekitamanyiddwa oba ddala Bamuvuddemu ye yeesindise okuba ng'ayogera ebigambo bino oba n'abantu be yamenye mu mannya nti bali kitundutundu ku NRM oba balya kimu ne NRM omwabadde ow'ekitiibwa Mpuuga muno nga yataddemu ye kennyini Mao nga ye n'ayogera ku FDC eya Nalya Mafabi n'ayogera ne ku kibiina ki UPC. Ekibuuzo Bamuvuddemu bano abantu be yayogedde nti bakwatagana ne NRM era bali mu umbrella yemu be baamuwadde olukusa oba Bamuvuddemu yayogedde bigambo bye ye ng'omuntu. Babalina oluvannyuma lw'okuwuliriza bino byamukanze nnyo era olunaku olwaleero ennaku z'omwezi ga 18 Septemba mwaka 2025 bwakutte akazindaalo wali ku kibiina ki National Unity Platform Alabudde bulikiisi omuwagizi wa NUP n'omuwagizi w'enkyukakyuka n'abagamba nti mwetegereze ebigambo bya Mao okulonda kwe tugenda mu mikwano amazima kuno si kwa bulijjo. Kati tunagenda eyo njagala twala obudde okumanya era okwetegekera kulonda ki ddala kwe tugendamu. Kuno si kwe kulonda okwa bulijjo. Omuntu yenna yena abadde n'okubuusabuusa ku kulonda ki kwe tugendamu. Okwogera kwa Minisita Museveni gwe bayita Bamuvuddemu mwakulabye era okwogera okwo kukumala okumanya buli kimu kye batulowoozaako na kye bapulaninga. Eky'omukisa omulungi kitumaze ebbanga nga tubagamba nti abatunyigiriza si bamaanyi nnyo n'ekisinga obba w'amaanyi n'enkizo kuba nti batuliira munda kuba nti balina bannaffe oba betulowooza oba betwali tulowooza nti bannaffe abajja nga bambadde nga ffe nga boogera nga ffe ne batwerimbikamu naye nga bakolera mulabe. Wakati nga Bobi Wine olunaku olwaleero alabula abawagizi b'enkyukakyuka wamu ne banna NUP bonna ku bigambo bya Bamuvuddemu. Bamuvuddemu mu bimu ku bigambo bye yayogedde asekerera Bobi Wine esse kumusekerera yenna olw'ensonga nti Bobi Wine wamu n'aba PFF oba abakatonga okusinziira ku Mao agamba nti bano tebalima kambugu nabwe ekityo tebalinamu bweteefuteefu bonna bwe beeteeseteese okubeera nti batwala obukulembeze bw'eggwanga nnyaffe Uganda. Tebanaba kwetereeza bulungi kubanga ndaba bali mu kuvumagana nnyo naddala ab'ekavule n'ab'ekatonga. Ndaba kati tebalima kambugu ate bye bakayanira bitono nnyo. Bali mu kukayanira obwa Lord Mayor bwe Kampala, bali mu kukayanira ekifo ky'omubaka wa Parliament
owakira municipality. Vanyuma lw'ebigambo bino nga Mao alumiriza Bobi Wine wamu ne Besigye aba PFF wamu ne NUP okubeera nti tebali makambugu nga ebibiina bino ebibiri. Bobi Wine olunaku olwaleero agambye banna NUP ne banna Struggle nti amazima ono omuzimu oba emmandu emanyiddwa nga bwanika ye yayambadde Nobert Mao ne yeerabisa muno mwe yalabisiza n'ab'ebibiina ebirala bye yayogeddeko, omwabadde ekya DP, omwabadde ekya DF, ekya Mpuuga, omwabadde FDC ey'amafaabi wamu ne UPC. Bobi Wine agambye nti buli kiisi eyamenyeddwa mu katambi Mao gwe yayogeddeko oyo yatulugunya bannayuganda era yali ku ludda olunyigiriza abantu. Wabula mu baayogeddwa mulimu Mpuuga, mulimu Nandala Mafaabi, mulimu Mao, mulimu ne Ake na UPC. Bano Mao yabogeddeko. Bobi Wine bw'ayogedde agambye nti mulabye omuzimu oba emmandu aweerabisizza Mao wamu ne NRM. Waberedde nti teyeebaka emmandu abwanika yageze neyambala Nobert Mao nemwogeza amazima amakusike n'atutegeezera n'ategeeza eggwanga nti mu gurupu yaabwe balimu ebibiina 5 n'ekitundu. Era yategeezezza nti ye ne Mwami Museveni ne banne beyamenye bemumanyi obulungi oba bemujja okugenda mu maaso nga mumanya be bali ku ludda olwagala okukuumira Uganda mu mbeera gy'erimu. Yayogedde kittaanya nti Uganda erimu ebiwayi 2, ekyabanyigiriza n'ekyabanyigirizibwa. Kya mukisa mulungi nnyo kyabanyigiriza yabatulaze basebwe ne bannyabo mubamanye beebo era bwe babatuukako mubayise ng'abanyigiriza abantu bwe bayisibwa. Newankubadde nga Bobi Wine ayogedde bino byonna, omukulu Nobert Mao yagambye nti gurupu ye erimu NRM, erimu DF ya Mpuuga, erimu FDC wamu ne UPC n'ekibiina ekirala. Bwe muba mugyetegereza bwe tunaatuuka mu kalulu egenda twala ebitundu 8 ku buli 100 olw'ensonga yo yerina obusobozi banaaba NUP. Gurupu eyo ejja kutwala pasenti nga 8, obululu 8 ku buli 100, kubanga ekigendera kya kugatta bannayuganda nakulaba nga enkyukakyuka ejja yonna erina okubeera mu mirembe. Mu gurupu eyo sobola n'okugattamu aba PLU newankubadde nga ba NRM naye nga generation empya ate nga ddoboozi mpya osobola okubagattako. Kati kitegeeza mulimu ebibiina 8. Mao bwe yabadde ayogera yagaseko nti ensonga egenda okubanga ebayamba okuwangula ne se kuwangula yenna kyekyokubeera nti bo bali wamu tebalinamu kwawukana kwonna. Yogera ku mwana mulenzi amanyiddwa ng'owekitiibwa Mpuuga, yogera ku Nandala Mafaabi wali FDC, yogera ku Mao ye nga ye owa DP, yogera ku NRM. Omukulu agamba nti bano balina obumu obutalabwangako nabwe ekito kijja kubanga kibasobozesa okubeera ab'enjawulo mu kalulu akajja ate okwawukanako ku NUP wamu ne PFF mulayini efaananako bweti. Naye nga gurupu eyo ensooka gye njogeddeko eyaffe yo eri kitole ate eyina siminti omukwafu. Mu kukyusa eggwanga lyonna byenjogerako byetaagisa kubanga byaliko ne Ghana nga bava mu enfuga eya military eya Jerry Rawlings bagulirewo ebyobufuzi by'abasiviliani era wajjawo obubondo 2, akamu NPP akalala NDC, era bye bibiina kati ebiriwo. Kino ekibiina we kivaako abantu we bakikoowa nga bagamba katuleeteko kiri. Mu Uganda enjawulo gye tulina nti gurupu eri ekyalimu obusagwa bungi nnyo. Kyemanya bannayuganda tebajja kubeesigana buyinza
kubanga omuntu okumwesiga akwate ku buyinza kinganga omuntu okumuwa license y'okubeera n'emmundu. Olina kubanga olina omutima ogusalawo era ogwetegereza, ng'olina okwebuuza ekibuuzo nga sinnaba kugyawo obulamu bw'omuntu, ensonga ninasooka kugiteeka ku minzaani. No Mao yagatiddeko nti akabondo ak'okubiri n'amenya bulungi n'amanya nti NUP wamu ne PFF ey'abeesigye, nti PFF ey'abeesigye wamu ne NUP eya Bobi Wine zino zandibanga olugendo teruliiwo lw'amaanyi mu byebifuzi naddala mu kalulu akajja aka 2026. Olw'ensonga Mao gy'asinga okuba ng'asimbako amakanda yeyokuba nti akalulu bwe kaatuuse PFF yataddewo abeesimbyewo ate ne NUP neteekawo abeesimbyewo mu bifo ebimu, kuno nga kwotadde ne ANT ey'omukulu. Akabondo ak'okubiri mulimu NUP ekulemberwa Bobi Wine, mulimu PFF ekulemberwa Dr. Besigye, ne mubeeramu ne ANT eya General Mugisha Muntu. Kati grupu eyo tebanaba kwetereeza bulungi kubanga ndaba bali mu kuvumagana nnyo naddala ab'Ekavule n'ab'Ekatonga. Ndaba kati tebali makambugu. Ate bye bakaayanira bitono nnyo. Bali mu kukaayanira obwa Lord Mayor bw'e Kampala, bali mu kukaayanira ekifo ky'omubaka wa Parliament owa Kira Municipality. Ago ge maloboozi ge mpulira ennaku zino. Naye nga gurupu eyo esooka gye njogedde gamba ebyo byonna Mao yabyogedde mu lulimi Luganda. Kati njagala nkuleetere akatundutundu akasinze okuba nga kanyiiza Bobi Wine wamu ne bannankyukakyuka bonna, era bwe babadde batudde oba bwe babadde bawulirira ebigambo bya Mao ne bawulira nga obulumi bubaluma era nga bubatuuse wasinga okubeera awazibwe ennyo mu mitima gyabwe. Ebigambo byogenda okuwulira biri mu lulimi Luzungu, wabula nsobola okubivunula mu lulimi Oluganda mu bwangu. Mao yagambye nti bano aba NUP ne PFF boyinza okuyita regime change fundamentalists, n'agamba nti bano bawoza kimu agende buli kadde. Mao n'agamba nti bano ebyobufuzi byabwe bijjudde obutwa era nti bo abasayidi eri Mao ne NRM ne banne nti bajja kujja obutwa bano bwe bayina mu byobufuzi baabwe bajjemu. Mukadde ke kamu mu bigambo byogenda owulira eby'Oluzungu. Mao agamba nti tegenda kuba nkuŋŋaana ezo za kyeyonoonere. Era Mao n'agamba nti ogendagendanga okuba campaign odde ewammwe n'abantu badde ewaabwe. Era Mao n'agamba nti obuyinza temusuubira nti bujja kukyuka nga buyita mu kalulu. N'agamba mbu bino bye mulimu bya TV just. Sooka owuliza ebigambo bya Mao togamba nti muwanze ekigambo. The other group that does not believe in cooperation, we call them regime change fundamentalists. We call them the Agende group. That group is very poisonous. They have Busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Power is not for everyone. That's why I said the transition will not be based on elections. These things are already happening in the rooms which matter. And those rooms are not your TV studios. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. There will be no processions. There will be no people, a galley. There will be no galley. You will announce where your rally is, and you drive there straight. If the people are there, they will listen to you, and then they go home. Then on election day, people will vote.
This is going to be the quietest election you have ever seen. Vanyuma Bobi Wine okulira ebigambo ebyabadde bijjudde okuseketerera ate era wamu n'obusagwa obw'ekika ekya waggulu. Omukulu Bobi Wine kyeyakoze kwe kugenda ku mukutu gwe ogwa X yawandiisa obubaka bwabadde bukambwe kale katubuyitemu mpola mpola. Bobi Wine yagambye bw'ati Museveni's stooge Nobert Mao famously said that when Museveni appoints you to his cabinet, he drives you like a wheelbarrow. Nti oba ekigambo kino Bobi Wine kyakozesezza nkinnyonnyolo ntya stooge abeera omuntu abeerawo ng'akola emirimu gy'omulala obanga alinga omuzannyiikirizi w'akatemba wabula ng'ebintu byakola tebinyuma biri awo bukyafu ng'abikola ku lw'omulala oba ebintu eby'obukuusa. Kati kyekigambo Bobi Wine kye yayise Nobert Mao ng'agamba nti ekyo kyakola ku lwa president. So Bobi Wine n'agamba nti Nobert Mao yayogera n'agamba nti President Museveni waakuwa omulimu mu kabinenti ye akuvuganga wheelbarrow. In his case, he has gone beyond being driven around like a wheelbarrow and turned himself into the despot's loudest henchman, forgetting the lessons of history. Here he is making illegal criminal pronouncements. Obwanagamba nti ono avudde n'okubeera nti avugwa buvugwa nga wheelbarrow wabula yeefudde ekintu ekitagasa. Ebigambo ebimu obivunula bityoboola nnyo nja kuberekerayo. Nagamba nti Nobert Mao yeerabidde amasomo g'ebyafaayo ali wano ali mu kwogera ebintu ebimenya amateeka. Thankfully, he also reveals the others he is working with to undermine the democratic will of the people of Uganda. Nti kirungi nti Nobert we yabadde ayogera ate yakunamizza n'abalala bwe beegatta okubeera nti boonoona n'okulinnyirira demokrasiya w'abantu ba Uganda, thereby putting them on record. Era nti wano yabatadde ku record. They are feeding off the pain and blood of our people, but I know that as God lives, the people of Uganda will have the last laugh. Obwanagamba nti akimanyi bulungi Katonda omulamu nga bw'ali abantu ba Uganda ku last balivaayo era ne basanyuka. Agambye soka olabe wano nno Bobi Wine newankubadde nga bino by the way byonna bigenze maaso olunaku olwaleero alangiridde nti agenda kwesimbawo atajja ku lunaku lwennyini olwa nomination week ejja ate era bw'amala agenda kuba n'olukuŋŋaana ekatwe. Kati Mao baayogera biki oba biki ebyo bigambo bye just abanzikiririza mu bisuubizo benalimpadde National Unity Platform era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige bassebo ne bannyabo yenze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa. Era nga njagala okubategeeza nti kati tewakyaweera na wiiki naku ntono nnyo okugenda okunominatinga nga presidential candidate. Gambo bya His Excellency Bobi Wine ng'alabula aba NRM n'abasigadde omunene President Museveni nti agenda mutwala speed mu lwokaano lw'ebyobufuzi. Mukadde ke kamu olunaku olwaleero nkugattiddeko ne bannabyabufuzi abalala aba opposition wabula nga balina gye bavuddemu oba engeri gye baawukanyeko ku ndowooza za NUP wamu ne His Excellency Bobi Wine nga of recent n'omukulu amanyiddwa nga Ibrahim Ssemujunganda yavuddeyo ng'ali live ku radio n'asekerera mwana mulenzi amanyiddwa nga Waiswa Mufumbiro. Omukulu Ibrahim Ssemujunganda agamba nti Waiswa Mufumbiro oyo gwe mulaba yasekerera Besigye nga bamusibye era n'agamba nti Besigye yali ali mu kuzannya byabufuzi wabula kati we twogerera Waiswa Mufumbiro essaawa zino yagamba nga munne nti bazannya byabufuzi kati mu kaduukulu ke kamu mwe bali we twogerera. Sokolabe Ibrahim Ssemujunganda nabadde Luzira kola Dr. Besigye ne Ajobed ne batugamba ne Lukwago nti aba Edi Mutwe babaleese tuli awo nabo babakyusizza gye basula bali wamu ne Besigye bwe bakwata Besigye November Mufumbiro n'agamba Besigye
ali mu badi bwagala kumukomyawo afunemu endasi bupya kati beesanzeyo eruzira wa Ibrahim Semjunganda amaze okukubirawo tochi awo tumaliriza katukumyewo wa chairman Nyanzi wamu ne Honorable Munyagwa alina ekibiina ky'olusanyi ekimanyidwa nga CMP the Common Man's Party ono yavuddeyo n'alumba NUP mu ngeri y'okubanga akolokota omukulu amanyidwa nga chairman Nyanzi. Munyagwa agamba nti chairman Nyanzi musajja mubi nnyo waisha mufumbiro okubeera mu komera ne Sauda Madada n'abasigadde bonna omuntu asinze okubanga aleeta kalumanywera ye chairman Nyanzi era ye Munyagwa agamba nti ono akakasa bukakasa nti ye yawaayo banne bonna ne gye buli eno embeera mwe tuli. Soko labe Mbaraka Munyagwa waitawo olunaku lumu bbiri Nyanzi chairman Nyanzi parade commander n'akwatibwa ye after 2 days ne bamuwanda ne bamutatidde ewuwo bwamukyaza gwe wamukyaza n'omugamba gwe nga bakutadde naga Nyanzi bagambye Nyanzi ono waffe tetuyinza muyisa bubi agwa oli musajja mulungi Nyanzi tukolere ekimu tubuulira abaana babadde ku parade gwe kennyini ombuuza waba bagambye naga nabawadde amannya gaabwe no did you expose your why not expose them oba answers kati ebyo nabyo mugenda nga Munyagwa kati uli abyayogera kati mwaga tusirike mukutte abaana nga 3 bonna mu expose ate jukira yali akyali mbuwa nga bakatanyaza bali bakyamukutte ne banona computer wala computer ze banona ku kitebe jukira Nyanzi yakulira kunga then ndoza bwe yali mbuwambe yabagamba munone computer eri neeri bona structures atwale tukunga zonna ziri omu olaba President Museveni omukiza ingire mu kalunga buli information yende buli mulwanyi wa manyine wa musanga nesimu ye kubanga jukira bali bakunga abaana abo babajjanga ko contacts zaabwe obeerawa details ne baziteeka mu computer nayo ne baginona ndoza Nyanzi ne bamusangiri n'abateera mu passwords eyo nayo tuvudeyo kale buli walabanga nkuletedde ekifaananyi ekyo kwaliko Zahara lirika lesha malende lwe bali bazze wali ku NUP kale ekyo kifaananyi si ensonga wabula ensonga ya kusunsula okugenda maaso ku kitebe ki the National Unity Platform olunaku olwaleero babadde basunsula ba Greater Mpigi wamu n'ebitundu ebiddako kati omukulu amanyidwa nga Dr. Hilderman he is back era akomyewo mu maanyi mangi ekad aginonye era wekuba kusunsulwa Dr. Hilderman ekyo kyawedde dda wenkutegeereza kati mukwano gwange Dr. Hilderman mbaka wema Okota ndi wano for vetting zizo okusaba omukisa omulala okuva eri ekibiina kyange ekya NUP okuba nga nziramu okukiikirira bannamawokota ab'omambuka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ku tiketi ya National Unity Platform. Yes, bitidde kubanga manyi akakiiko kabuuza bintu bya bulijjo tuli mu ggwanga lyattu Uganda byemmanyi nti bigenda tambulira era awo ate nga nange mbaddewo emyaka mu Uganda egiwera 4 nti nsobola okugatta n'enjawuza nembabuulira byemmanyi ku Uganda era byetugenda okubanga tufaafaagana ambo bya Dr. Hilderman singa Dr. Hilderman ayitamu ne bamuwa kad omulundi guno obuba bwakumwefuka nate n'omukyalo oli mumujjukira bulungi Ameliana kayimba yakayimba kale awo omukyala amanyidwa nga Namulindwa Flavia yakolanga ku Bukede TV oluvannyuma n'alinya ennyonyi n'agendako ku kyeyo naye olunaku olwaleero atuuse butereevu okubeera nga bamukolako vetting era alina byayogedde wano sooka owulirize. Erinyanze Mary Flavia Namulindwa kubula mwana Pestukira nzomugwa babesodeyo okukiikirira Goma Eastern Parliament ya Uganda era olunaku olwaleero tuzze okulaba nga tusunsulwamu akakiiko kalabe ani oyo asaanidde ani oyo buli omu asaanidde ne baagala basose balabe ani oyo asingako ku oyo
agende akiikirire abantu mu parliament. Nze no neetegese era neeteesetese era akakiiko nzija banagomba isi nyongera okubeebaza olw'omukisa guno gwampeebwa ye mugala Flavia ye nezija ku ground emunyaniriza era mbasuubiza nti bwe tukwata flag ya National Unity Platform bwe tukwata umbrella bwe tugenda okukola bingi nnyo era akakiiko bwe kanaba kasazeewo nti Flavia yasinze mwabo bonna akwate flag ya NUP bakusuubiza obuteetiiririra okubaweereza ensonga zammwe okuzitwala ku floor of parliament n'olw'ensonga eyo mukama nga ye mubenzi wange neeteeseteese era ngenda mu kakiiko kati ngenda mu vetting ladies and gentlemen mumpeereze saala zammwe ate bakinedda mukama bw'anaasiima nga kibeera bwekityo erinnya nze Mary Flavia Namulindwa kulamwana Pesukira Gomba East Constituency bwenzitiddaawo mu kibiina kya National Unity Platform akuma mukama tulako ebigere ne tuva ku olunaku olwaleero olunaku lweggulo nina beesaakulazeeko omukulu amanyiddwa nga Geoffrey Lutaaya Geoffrey Lutaaya ennaku zino ssebo ekintu yakikyusa nnyo takyayagala kwogera lugandaganda lwammwe weyaze okubeera nti avetingibwa wali ku kitebe kino the National Unity Platform oluzungu obwedda lumufuluma bufulumi wedre ng'oluzungu luba ri leave that gap for the party to make a decision for us. But I know that I performed to the apex of my political business, and I know I might end up getting it. But I just pray that I get it. In the event that you get it, what unfinished business do you have for people of Kaupapa? I cannot reveal my manifesto at this moment because I'll give a gap to my opponents to see the loopholes, just in case they are there. So let me try to create that day where I'm going to present my manifesto officially, but not now. Songa za kufuna card wali ku kibiina ki the National Unity Platform sikyagenda maaso. In fact mwana amanyiddwa nga akankunda nina abangi gwe mmanyi nga nina Rose jagala kusa ku kipande oyo nno naye yatuuse mu maanyi bwe twabadde tuli ku Greater Masaka ku Rwasembabule naye agamba nti card ajeetaaga ate nga ali very serious and very conscious. Tugenda tutandika butandisi tugenda kwongerayo omulimu era gwe tubaddeko gwe kubuulira enjiri y'enkyuka ki ekikuleese Zimbabwe hono kimuli era nga leka tukome kuyimba kukka kula tulwanirire n'abantu engeri wetesetesemu njiri ey'enkyukakyuka nina Rose agamba nti eyo agirina bulambirira ate nga akimanyi bulungi nti kaadi bwe kataligirya ayinza okuba ng'emugwa mu ttaano mu balala abazze okuba nti no bafuna ku kaadi gye buvuddeko ye mwana mulenzi amanyiddwa nga Rain yalabiseeko awo ne bamubuuza ebya Shamimu Malende omanyi waliwo ebyali byetambula mbu Rain n'omubaka Shamimu Malende. Rain has this to answer. Ebiseera ebisinga otambula wekaweka ate wiiki ewedde twawulira nti gwe Shamimu Malende mbaka w'e Kampala mwinayo enkolagana ey'enjalo bituufu neyanze ekibuuzo ekyo olwaleero tuli mu vetting omulamu omukulu gwa vetting tuli mugezaako kulaga process nga bwebadde nga bwe bitambudde mu nda eyo tuli mu kubuuzibwa ebibuuzo n'okusunsulwa balabe ani akira ku munne ayinza okukwatira National Unity Platform bendera mbadde njagala tutambulira awo omulamu gwa vetting katono nnyo onalewo Shamimu Malende mubaka wa parliament akiikirira Kampala the woman a member of parliament. Mukyala wo oba si mukyala wo? Ensonga ezo tujja kufuna obudde tuzogereko inshallah bwe tunaaba tuvudde mu kaseera kana akapeti nja kufunirayo obudde nga bannamawulire twogere ku nsonga ezo. Tukumanyi musajja teera ntama omukyala akuswaza okugenda mu bantu. Olagawa awo ennyene bakutumye ki mawulire tuwa mawulire ensonga ezo tujja kufuna obudde bwazo tubeere nga tuzogerako Shamimu Malende naye kati olwaleero tuli mu vetting. Wasema odi okugeko naye Shamimu Malende wefumu nkwate sikuba munnamawulire wata oye mwana mulenzi amanyiddwa nga Rain kati wetukoma weno waliwo olwokaano oluli very very hot lwe lwakaano lwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Zambale Blasio Mukasa wabune mwana mulenzi amanyiddwa nga Big Guy. So Zambale Blasio Mukasa alina kyayogerawo ku lwokaano luno na buli kiri mu kugenda maaso omanyi musajja ono baadde bagamba nti yagamba ajja kwesimbawo ku independence nga tafuna kadi
ebezambale yabyeganye agamba nti abo batamanya ngamba bagala kubanga bayiteekateekawo ebigambo kunnemya kintu kisavwa kituufu naye ebweru biralamuko ku ground biralamuko era kyangu nnyo omuntu okuwayira eggambo eddene ng'atunudde mu bantu bwe bati naga nti oyo namulabako teriyo nakatambi nakamu babuuza akatambi konna tekaliyo bogera bugombi teriyo yadde akatambira akamu okujjako abantu abaatulanga wansi to fabricate stories ne baziteeka ku mikutu egy'enjawulo ne zitambula nti Zambali agambye yewe mutamuwa kaadi n'okudda agenda kunoonya ebibiina basebo ne bannyabo nze njagala okutuna mu kamera eno ngenensi endaba najja okuyambako oludda lwa National Unity Platform ffenna nga tuli wamu kwa singa kuyambako bweyambi nange kennyini okweyamba okwenunula nenga nti mu bibiina byonna ebiriwo nyingidde National Unity Platform nsonga y'okubeera nti Big Eye aba NUP balabikanga aba mu sidelines oba bamutaddeko ebbali mu nteekateeka eziri mu kugenda maaso kino Zambale Blasio Mukasa yakyesambye n'agamba nti nedda ekyo si kituufu buli muntu olina okuba ng'ositukiramu obanga olina kyoyagala okubaako n'kyofuna naddala kubikwatagana ne kaadi ya NUP olina okubeera ku ground ate ng'okolera ddala mu bukozi obutuufu obusuubirwa mu buli muntu. Big Eye mumuteeka wanga naye ayagala nansa lwaki mumusosola si kumusosola eyawukanako mugenda efuuka kaasa omuganda bw'agamba naye ng'ekisinga obukulu mu byonna nti bwe tuba tubadde tunoonya mwamutuukirira mu kunoonya obuwagizi buno bwe tunoonya Irene tutambulanga National Unity Platform bw'obadde najjokkiririzaamu era naye mwali kati bwe tusisinkana kibeere gwe naawe candidate okumanya nti bannange kakati mwe mutambula kubanga mukusooka twasooka ntitutambulanga ffe mukusooka buli muntu yasooka nga n'otambula ng'onoonya ground eyiyo kakati ekiseera bwe kituuse nga bakansala bamaze okuweebwa kaadi kati ng'omukulembeze anaakulembera bw'olaba abantu pateyo beemaze okuwa flaga mu kitundu ekyo kati gwe otandika obbanoonya oba oyagala okuweereza bakunoonya ate bo be banoonya nze mbanoonya kwanga nze mbaagalako obuwagizi musobola omulala ne mugamba ayinza okuba tamanyi kyakukola naye tumunoonye ffenna twegatte wamu nedda ye yaaba alina okunoonya abo pate bemaze okwendoosinga kubanga emaze okubafuula emirandira gy'ekibiina mu kitundu pate yagaba kaadi okuviira ddala ku bakansala ku magombolola okutuukira ddala ku bakansala ku district ne ssentebe bwa district najja nasiifu yamuwadda pate kaadi kale kati ndowooza emboozi zonna oziwulidde bulungi. Nobert Mao agamba nti Bobi Wine ne Besigye tebakwatagana naddala ebibiina byabwe bibiri ekya PFF wamu ne NUP wabula ate era mukadeke kamu Nobert Mao agamba nti ye n'owekitiibwa Mpuuga oyo gw'olaba ku screen nti si be bokka ne FDC ne UPC wamu ne PLU agamba nti bano bakola ddakalagaana era balina enkwatagana ne NRM obirowoozaako ki bino njagala okutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites bagamba balina package z'abaana abadda ku masomero bakolera bagiya ne bakolera daddies ne bakolera ebinyeebwa ebirungi ennyo nnyini ddala mukadeke kamu bakolera donuts bakolera cupcakes ate gwe omuntu awomerwa ennyo pizza osobola obaweereza card order ku namba yaabwe oba oyagala cake eza buli mukolo Honey Bites ejja kubanga ebyo ebisootinga olina kuba nti obakubira ku 0709787508 banafu aba Honey Bites mukadeke kamu kankutegeeze ku mikwano gyange bano be ba Alson Painters UG basizi balanje olina ekizimbe kyo omaze okuba nga okisiiga ebintu ebitakwataganye ogamba kati bino ebintu byentaddeko banaye tebibadde birungi bajja kubanga bajja bakwe advice bagambe kale bino katubijjeko tukuteereko ekintu ekitegerekeka kati ate gwata nagwa mu nsobi bakubire nga tonnayonoona bajje bakusiigire langi ate nga bakugu ku 0705193636 Alson Painters UG basizi balanje kati njagala kutegeeza omuntu ali emabega w'omuzindaalo yenze abasiddi omusonsozi agala ogwe mukutu kwe tuli nagamba nti information nga bweri bwenjireeta sigattamu byange yadde okwongeramu kyobeera olina okukola kya kusubscribinga ku mukutu guno ate era mukadeke kamulayikinga osharingire ne banno. Thank you.